omukulu amanyikiddwa nga Hassan Ssenyonjo ngono ye comedian Bugingo avuddeyo n'alajanira omusumba Pastor Bugingo n'agamba nti ye yamukolimira. Nze Waso Emmanuel wemenye kwanga mutugattako subscribe ku Waso Emma YouTube channel ne Trust Media tubeerayo kubanga tukutuusako ensonga zonna nga bulijjo. Omukulu ono ekyamweta ku scene Hassan Ssenyonjo kwali kugegenya bigambo bya Bugingo. Saba ebyo byalinga agegenya. Yajja nga tazanya comedy wabula nga mugegenyi. N'agegenya Bugingo ekyo kino kikwata kubanga Bugingo yine ensabisi y'enjawulo yali trending ennyo kano yajja n'agigegenya mu gawo bane Uganda ndi basanyusa tebira bingi nnyo bibera bitono. Bane Uganda bibawe sanyu si bingi. Bitono nnyo kola akantu katono nnyo bajja kusanyuka balinga okukkirizamu ate bakugoberera ensonga abenga bazikwasaganyiza ddala. Kati omukulu ono bw'amufollowinga of course yafunamu obutakkaanya n'omukulu Bugingo owasooka nga Bugingo tekimusanyusa ngera omanyi nti netamale emirundi yafunamu obuzibu netyamale. Kati omukulu n'agamba ye yeekwasa agamba nti olunaku Bugingo agamba nti the day Bugingo laid his hands on me, that is when I started facing all the challenges that I'm undergoing. From today onwards, I no longer want anybody to call me comedian Pastor Bugingo. I want people to call me Kaberenge Denge. Ono kati already like omulimi mutuse ku bwongo yagamba nti olunaku Bugingo lwe yamukwatako n'amusabira badese bandi ba meetinga lwerani okubonaabona. Omukulu ono alina obulwadde obumuluma bwe bagamba nti kansa era ng'omusulo gumuyita mbuyisi yeetaaga miliyoni 27 agakanye mulongoose naye azinoonyeza zikoze eki zibuze abeera awo n'atonnya butonnya yekka era ng'okuzimba mpola wansi awo mu maka ge yagenda agazimba abamu ne bagayita buno obulwadde butera baluma bwemuyita empanama n'obusigalidde naye munnange as I'm speaking now omukulu oyo comedian Bugingo yeeganye erinnya lya Pastor Bugingo n'agamba nti takyagala kuddamu kulimuyita ye ng'agamba nti Pastor Bugingo yamukolimira yamukuba ekisiraani n'asira n'agamba nti oba oli yamusabira teyaddamu kubeera kyekimu. I think ze kyendowooza this is what we call frustration. Nti ono guy ali frustrated olw'ensonga nti obwavu bumulumye obulwadde bumulumye kati aliko any point almost yokukola ki ey'okufa oba okitegeera. So embeera gy'alimu eri awo maye olw'otuuka nobeera frustrating ebintu biganye ng'ali awo alaba tenajjadda emirimu tewali singa endongo ebadde gyeri naye okuva endongo okuva lyalwala bbanga ddene nga tumusondera naye sente ze zaagana owera up to date. So kitegeeza atuuse nabeera frustrated n'alabika n'okuba nga alowooza ebintu ebitasaana okitegeera. I don't want people to believe in this, but I think pressure eyo n'obulamu okuba nga bumugendako n'okuba nga alaba is so disorganized tewali kigenda maaso mu bulamu bwe bimuledde okufiiringa nga atakyali worth n'atuuka n'okufunamu ebirowoozo ebitasaana ng'okukola statement ng'eyo oba kitegedde bulungi. So nolwekyo that is it. So omukulu oyo katumusabire ensonga zimutambulire naye ebintu by'okwesirooza biveeko saba busabye obuyambi abantu babukuwe oleme kwogera yeeganya erinnya lya Bugingo nti bakyagala balimuyite agala muyite Kaberenge Denge of which I don't think kinaamukolera kijja kusuula musuule kubanga ensi yonna emumanyi nga comedian Bugingo. Otherwise if not that ajja kunzika ng'agudde ng'asiraaniddeyo. Nze Waso Emmanuel.